Olutalo lubalusa wakati wa Cephcoh Dush obutambi mbukuleetedde binyumu obyerabiddeko pressure mu KOOTI byonna maasawo mbikuleetedde ate nga congratulations Ashakama yazadde baby boy byonna ebisingawo mu maasawo weebiri nga kwatadde n'abaana abaabuziddwawo ate oluvannyuma ne battibwa kitalo nnyo kya nnaku ddala n'ebisingawo byonna nze nabyo omugole wa SB4 eyanobeza Anteyira naye nga wasize oti asibita gwena omulungi yampuliriza Olutalo media call subscribe for more updates like share and comment tuwerabira okunyiga notification bell obenga notified brentekawo video empya yongera okujjukiza mukwano tulina airport pickup tulina services ennungi tulina free wifi akabeeyi kakuteesaako obuteesa ate ng'era kanseko obuseko twesiga tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo mukwano tojja kwejjusa gwena ayagala okuzuula omwagalwawo ng'akubuzaabuza tomutegeera olowooza oli omukumbe muli bangi mukwano nfune namba y'essimu gy'olaba ku screen yo tukuzuulire omwagalwawo ate nga n'ekirala gwena eyandiyagadde okusurprisinga omuzaddewo wenna alina ebintu byagala okuweereza omuzaddewo naye nga tolina bikutwalirayo mukwano tuteekemu ka transport tukutwalire ebintu ew'omuzaddewo tumusurprisinge mukwano ojja kunyumirwa nga bw'okiwulira ate nga nekyatusiba ebimuli money bouquet money towers gift hampers fruit baskets n'ebirala bingi nnyo twesige otufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo tusurprisinga tukola ne delivery kabeeyi kasamusamu ate nga kakuteesaako obuteesa ennamba eri ku screen yo mukwano katubeera ate nga tweyongerayo ate nga tetuneyongera nyongera okubaza mwena abansapoti nze mbeebaza nnyo abazuuliddwa abaagalwa bamwe congratulations nammwe abadisappoint nze mikwano nsaba Katonda abawe abaami aba abakyala abo babalimu obulungi beyabategekera okuwangaala nabo ebbanga lyonna katutandike butereevu n'abaana abaabuziddwawo ate tulyoke tweyongereyo ku nsonga endala. Buli muzadde sooka owuliriza ekirango kino. Buli alina omwana mu kaseera kano wandibadde olindako leka omwana oyo n'ataayayo oba n'atambula yekka n'oba toli Uganda tegeeza omuntu alina omwana wo olw'ensonga mu kaseera kano kyakuwamba baana nakubatta. Mujjukira omwana gwe nalanze Shadrach ennaku bbiri emabega ow'emyaka 4 n'asangibwa enkeera ng'attiddwa mu kitundu kye kimu baakattawo abaana babiri era abawala ate babatta enzita y'emu abazadde nga mubeera ku Bombo Road Kawempe Kizingiza Kiteezi Kabaga Kidokolo Kawanda omwana gwe baseggulo yabadde abeera Kawanda bamutidde mu kifo kyekimu kye battiramu oli bakiyita Kizingiza ne leero gwe basabadde abeera Kidokolo basooka bakwata ne babattisa empale zaabwe akalanga akalala kadama munaffe abuliddwa abaana be badde babeera Iganga badde bagenda ku ssomero be bali mu uniform omu bamuyita Innocent omulala bamuyita Crispus abalabyeko tegeeza poliisi ekuli okumpi. Kyannaku nnyo kyannaku ddala ate nga tukyeyongerayo bano abantu bennyini abassa abaana bano baleseewo ekibaluwa kikiro kitwala omunaku nga bagamba nti omulimu bakyagutwalira ddala mu maaso era bakyanyiikirira ddala okukola abaana ebikyamu ebyo awo nno wenkubiriza buli muzadde afuba okulaba nga anyweza omwana we nga bwe tusaba ne Katonda atwongerera obukuumi ku baana baffe kubanga ffe tugezaako bugeza Katonda yasinga okukola omulimu ogw'amaanyi ate nga n'ekirala mujjukira ekikwekweto ekyali emabega nga abakyala babakwata ne babatta ne bamala ne babasonseka ebiti mu bukyala nga bamaze okubatta so yensonga yemu n'abaana bano kye babakozesa bamala okubakozesa ne babatunuza mu mbuga za sitaani ne bakwata bunnika bwabwe bwennyini ne babatugisa naye nga kyannaku nnyo kyannaku ddala nkubira poliisi omulanga okuvayo ku nsonga eno bannange etutaase ng'ate bwe tweyongera n'okusaba Katonda atusaasire atwongerera obukuumi ku baana naye nga kyannaku nnyo kyannaku ddala buli muzadde w'oli nyweza omwana wo nga tweyongeddeyo congratulatinga Ashakama olw'olutalo lw'okuzaala yayiseemu nga mukazi wattu omwana amulumidde ennaku oba olubuto lumulumidde ennaku 4 ez'omuddiringanwa ng'omwana tavaayo paka we kyatuuse kaseera ne bamusalirawo oba abasawo ne basalawo abeere ng'agenda mu C-section nga wakulongoosebwa bannange kiruma nnyo okubeera nga ye mwana we asoose ate ne bakusala n'obeera n'olukindo nga ye mwana asoose n'ekirungi kya byonna
Katonda yamusaasidde n'ayita mu lutalo lw'okuzaala n'avaayo nga mulamu nga n'omwana we mulamu bonna nga bali mu mbeera nnungi. Kaseera tekaba kangu, kaba kakufa na kuwona ne nga congratulations once again ate nga twebaza ne Katonda eyabataasizza ne basobola okubeera nga bonna mu lutalo bavuddeyo nga balamu bulungi nnyo. Congratulations Ashakama once again. Katweyongereyo ku Dr. Cephcoh nga kwotadde ne pressure mu kooti. Tugenda kusooka n'olutalo lwa Dr. Cephcoh ne Dush. Olutalo luba luseewo, abajulizi bavuddeyo, Ebyama bivuddeyo, famire ya Dush yali ku bunkenke, Ebyama babijjeeyo. Njogere kindeke kibeera ate nga weerabirako. Laba Cephcoh, oyo mwana tumubeereddewo mu bintu bingi, but she doesn't appreciate, first of all, bamutwala ebweru okwetunda n'asiraanirayo. Bwe yasiraanirayo ne twekwatakwata abaaliwo. Asobola okuvaayo South Africa ng'ali mulimba abantu mbwe nga wagenze okubaza ettuwa, nga wagenze ebweru osoma ekitali kituufu. Those days yali adetinga ka guy bakayita Jabez. Ko ka Jabez kali kabisiyaga ng'era ba Pastor Tom yabasasula. Okitegere. Era waliwo gundi eyafuluma ng'aliwo agamba nti Mr. Nsubuga ali ebisiyaga. Mr. Nsubuga yali atunda masimu. Yali akola masimu. Kitegeera. Neje emikolo okubeerawo eja Dush ne Mr. Nsubuga. Mr. Nsubuga fine yaya olutalo lukyagendera ddala mu maaso. Tuula, kalira, wuliriza. Kino nno kyaddiridde oluvannyuma lwa Cephcoh okuddingana ne Hezo nga ate Dush ali eyo abuba. Olutalo ne luddamu ne luba lukabuto olwa Cephcoh ne Dush. Cephcoh afunye abantu egyali mikono gya Dush abayawukana naye nga bamulumirizanga bwe yababba, bamulumirizanga bw'ali malaaya. Ebigambo bingi nnyo bivuddeyo. Famiri ye nga bali ababbi b'emisango. Njogere kindeke kibannange. Tuula, kalira, wuliriza ate omala otwendooza mu comment section. neje emikolo okubeerawo eja Dush ne Mr. Nsubuga. Mr. Nsubuga fine yali ayagala omuwala naye omuwala yali tamwagala. Omuwala yali ayagala just content wa mikolo. Agambye nti yakyadde waabwe kozi yalina bagayi babiri, ng'omu bamuyita Isaac, omulala bamuyita Nsubuga, yoye yayanjula. Naye nga Isaac talina bambi kasente kati so yali alina agenda n'ono yamukolera emikolo. Okitegeera. Ye muntu ayawukanya abantu, omuntu omubbi, omuntu omukumpanya, omuntu atasimirako ddala. Naye oba omukoledde ki oba omukoledde ki. Fumi namuyamba nganze omuntu naye yansasulamu bibi byereere okwali okugatta mu bazadde bange. Agamba nnyo nti no simanyi bazadde be, simanyi muwe respect bazadde bange biki. Naye ate mu kuvuma bazadde b'abantu akwata kisooka aggyemu embuto sirimu ssebiri sseesatu abantu ne bamubeererawo. Naye omwana tasiima wansi wamubabuukirira sikitegeera. Buli omu amweggala, buli omu amweggadde, yeggala b'abendi like simanyi nakumanyi. Ate toba like talika ku mulimu gwakola. Ne kaseera ajja kuba yeetunda ate neze yeetundidde tewali kyajja zikozesaamu kyamagezi. Ajja kubeerawo nga yeetunda paka. Tewali atakimanyi nti no malaaya yeetunda akolera ku ssimu. Yono gwe bakubira oli wajjangu wano jangu ssaawa bwezi kyokitegeera. Ffe tumumanyi naye tusirika. Abo nno bawulira gye gyali mikwano gya Dush egyavuddeyo okumulumiriza ne gijjayo ebyama bye bwino we yenna nga kwotadde ne bya famire ye. Ate nga Dush abantu bamulabula nti yagala Cephcoh baweesemereze Cephcoh oni risk, naye nga munnange tabiwulira nga laavu emuzibi amaaso. Gwolowooza abantu bye boogera bituufu.
ku douche bye bumwogerako bituufu oba jesi bamusiga busiizi kasa. Nsaba okozesa comment section otuwe endowoozayo kubanga biri ebintu bikyagendera ddala mu maaso. Ate Cephcoh nga yasazeewo kuggulawo olutalo, agenda kumukolako olutalo abeere nga talina keyerekerayo yadde. Cephcoh yagamba mbu baali bakola endagaano ne douche mbu tebeevumanga era naye tajja muvuma. Bw'atyo oluvannyuma lwa douche n'avaayo ku media n'atandika okwabya Cephcoh oba n'atandika omuvuma oba okumulumba. Cephcoh naye mbu kwe kusalawo amenye endagaano atandika okujja ebyama bya douche okumulumba n'okumuvuma. Katweyongereyo. Omwana douche bayiva nali nsoma naye kusekinga ey'ensangi nikama nikafuna olubuto wekafuna olubuto nga tekalina gye keeyongera nga tekalina kyekazzaako nekalivaamu ate nga n'olubuto baali bamusomesa. Kajani wali akagala buyambi nekayamba akakaana kolaba kappa ne kazi zange zonna nagenda okuva ku mulimu nga tewali nnipa wadde n'ekyo n'emu. Kyokka mwana oba akawala kaagala ki nekagenda kufa olumbe nga tekamanyi nti weemeerukase. Bwino omukambwe ku douche yayongedde okuva bwe batyo ne balumiriza ne famire ye taata we mbu okugenda okukola kyaki mbu yamala kubeera nga akoze ebibonyobonyo bingi, alumiza abantu bangi, abbye abantu bangi, mbu kwe kukola kyaki asobole okwenenya eri Katonda naye nga buli muntu amukaaba. Mbu era lwaki tebasooka kusabira ku muwala we douche anaalyoka ateera n'avamu ogwo omuzimu gw'okubba abantu. Ebigambo bingi byogeddwa tebiva mu kamwa kange wabula Cephcoh bwino yamutuleetera nga kw'otadde n'abo abaali ba best ba douche abamukolako olugambo. Ate nga ne mukwano gwa Nakankaka naye avuddeyo n'alumiriza nga douche bwe yamubba. Weewulirire. Kitega nange douche yakazi yanziba ng'emirundi mu kifaanga tukyali ba mikwano. Douche yanziba ng'emirundi ng'ena. Naye nga nnimba yasooka baali bakansasula salary nali nakafuna emitwalo 8 bwenti kangaze wange owulira nazipenula awo nanfera mwana nangamba biki bikyawo manyi kale tutokitwala munazibye ngena zizaawo ng'obudde bwalina gaigwadeti nga kubaita oba Isaac ng'atunda amasimu ga iPhone biki bikyawo nangamba ngena zikuddiza naye tonyiga badde nyiga sinagala kujja mu lubuto bingi nsirika nengamba izelo nemugasa nogena zinziriza mu bbanga kikwanga nemugasa sente zonyina byozikozesa bingi kitegati nemugamba landoli nga tisinamusasula ng'ogeza kujjawo sente okuboozera byawo nangamba mubadde manyi oyina endala bwokola nnyo madde manyi oyina endala nengamba naawe look at this girl nensirika kwa yali kyali wange nenfunaawo sente zisasula landlord douche nasooka mbulako okumala emyezi ng'ebiri naddamu nadda netwesanga twali tugala ku pate nangamba banaye sente zambula nalwala erere wololo nomanyi yekwasa ekyokulwala nga douche oli kyali wange ezo sente ntinyo naye olalasabanga omuntu dani okujjawo kujja sente z'omuntu n'ozitwala tuba tuli awo nali tadda emitwala najjako 2 n'agapanula nangamba mbu ate akakwesako transport serererere alina okugula wigi oba yewiivu ekyo kyebata ekiwaani obuwaani bwatera otuteekako simanya wigi waliwo wigi ejo ali ayambalaawo nangamba oli kyali wange ekyange kikyo nga nnoze mulaba bulabi kwanga kati nga Cephcoh wonateekawo sente waka omuntu alina omuze gwe nawabeera ne bakyalibo nga naye nawakozesa akasente ko tofaayo oba Karusi oba Kevin kwaba best friend babo balinga ba sister and brother bo nga tofaayo kati bwetyo natwala douche ayayaya. Nga tukyagendera ddala mu maaso jjukira nti emabegako douche yavaayo n'agamba nti Cephcoh byonna byakola abeera alimba abeera apanze bipange talina kyamaanyi kyamumanyiiko. Olowooza banene abantu Cephcoh be yaleese oba abayogera ebintu ebyo Cephcoh yapanze ekibozi bapangiza kipange oba olowooza bituufu era ddala okirowooza oba okikkiriza douche abeera asobola bikola oba nedda. Sawa twendowoozayo mu comment section katweyongereyo weewulirireko bwino omulala omukambwe ate tulyoke tweyongereyo ku nsonga za pressure. Simanya jasimamba kula bukuzi sente
nasooka nyumiza kibozi ayina kati oyo Dush yalese kwa Ebyama byayogera ku family mbu balina marriages bali bamuforcinga eza taata wa Kisimanya mutabani wa Kidawalime nga bamunaja nangamba ngano akaba amaziga bitya mbazade bamuforcinga okuwasa taata wa Musimanya mutabani wa Kidawalime nenga tiyayagala Isaac gwayagala naye yageze mufumbo by force mwana ngibito tebitankana okitegeera ne mugamba kati oyagala beera bisexual kubanga kati ugamba weyagala nesimu kitofayo emankulidde kitegeera ne mugamba mwanze Dush wadde ne mugamba gani yagambe mbuzi ngenda kulya ze kwagala nga kyali wange so akulya ze kwagala nga kyali wange kati oba masha tulaba tukoze video tuna video zitwakola nga nampostinga nnyo atunyumirwa nga bakyali maama oyo masho oyo nasooka agamba Dush singaddamu amwamba tebisiramu mupostinga Dush najja mu inbox yange yatugayakwana ku video yakugala na koolo nangani si mwana masha mpa ku sente ate kagenze bweru kati kalina okupa ku mane yangambye ompostinga kimuluma ali jealous nnyo simanyongo kyakatweyagala bikiri mugamba nomwana nengamba mwana nze ebintu bitobinyongera ngene mugamba geno gali amashaka kanezi sina kyenkwagaza kubanga singa nali njagala singa nali nkwagala singa kyaliwo nemugamba omanyi ggwe nakugamba siri musiyazi kyekyo kati oyo abaye musiyazi genda akulye ate Cephcoh Dush taddamu kumanyira kubanga n'okugyewo yali nze Dush yangambako nanga mwana gwe njagala Cephcoh nfule famous mbereko mu mawulire banjogereko nga olaba banakaka kwe baali nga sivaako nengamba ye Dr. Cephcoh jasikako kazanyo ke naawe Dr. Cephcoh akuteeka mu bitala bwoti n'okikubirawo nga kabejja naye ate omwana yali badde akwebaza Dr. Cephcoh kubanga at least brand gy'wadde omuyimusizzaako ebadde ku speed nenje emitwalo 8 gy'alina gwagimuleetedde singa teri amumanyi baali bakalabanga bulabi nga kamalaya ka buli omu kigaali kya buli omu kuyitamu so let her respect you kubanga mu bantu bona tomuvumye tomulangidde kuba bingi by'omanyi kubanga omanyi connection ezimu connectings ze kanyini so okuwa information bangi bosobola okumuyiwa okufunako information gyali naye akuwa ekitibwa mbu omusaasira busaasizi ate bamaana naffe tusirisa lwakuba gwe okuba Cephcoh era nze wali ku gundi ku bikonde nali ngenda mulabisa nga ali mukumanyira abantu mbu aba ordinary be ba Cephcoh era nali teri najja mutoyi ne mugamba go Dush singa oddamu okudda okwasa menya ya Cephcoh ono javaawo na bikonde nekagamba embu bodyguard nenga bodyguard takyagenda kukola bodyguard wembu abanga nzijawo ngamba gwe gayi jakuna gagayi yali amunayo nga gwe gayi totawana kwakati gwe aza bese bino begambye gwe kwanga ali chali wange ate sijja tuva sigenda nga ko mu social media ne mulangira nenga kati namugambe kati mpe kinana kyange kiwatwala 2 waliwo take ez waliwo n'obusente obwabulabulanga bumutwala 2 ate Cephcoh manya nali nkolanga ku sente kitegeera ne best yagala olabisa abuleke sagala mulabisa gwe yasibigambye gagwe kyayi wange okyo best yagafuna akali musaga kudda musagazo oyo niga olutalo lwa Dush ne Cephcoh si lwakuggwa kati kambeere nga nkwongera obutereevu ku pressure mu nsonga za kooti ate obeere nga olabirako ebisingawo nja bikuleetera mu video eddako katugende ewa pressure. Mwe baana mmwe engeri gye kizuuse nti kituufu pressure ali mu mikono gya poliisi era ng'Obuganda bwatadde ekiwandiiko ekikakasa ebyo kirungi nnyo okubeera nga number 1 omwana oyo ali mu mikono mituufu ali mu police custody kitegeeza teri kikyamu kisobola mutuukako unlawfully oba ekiri wabweru w'amateeka. Ekyokubiri nze ng'omuntu Dr. Cephcoh siwagira bikolwa omwana oyo byakola nkiddamu I don't support actions of pressure that he was doing but I want to stand with him for that matter. Therefore munzikirize okubagamba nti nno yenna alina kyayagala okuyamba pressure. Saagala sente zammwe, saagala kintu kyonna. Let us work hand in hand tubeere nga tuyamba omwana ono tumubeererewo because number 1 abadde tiktoka munaffe, number 2 muvubuka, number 3 most of all mulalu. I need the best advocate. Njagala law firm ekyasinza okubeera ey'amaanyi
Eje, we work hand in hand. Yeah, I'll cater for the costs and everything, for the bills. Njagala lo ekyasinza okubeera ey'amaanyi. Eje tule tugayegaye ensonga zino butya bwe tuwangula omusango guno, because guno omusango ngulabanga petty case. Why? Number one, omusango gwonna okuyimirira judge nga tannagenda na maaso kutandika kutrayinga omuntu oyo alina okubeera nga mulamu mentally, ng'ategeera ngali court should deem it fit for that person or for the accused okubeera nga mulamu ategeera. That's why bakusomera omusango ne bakubuuza ogutegedde. For that matter, why am I saying all this? Pressure should not even be tried. Ndowooza he should be cautioned, punished, netebalina mutryinga because mulalu, and sikiwa musemateeka wa Uganda atutwala oba the constitution of Uganda oba trying omuntu nga mulalu. Omuntu alina kusooka kudda ngulu. Kitegeeza pressure balina osooka ne bamutwala mu ddwaliro. Bwe bamugya mu ddwaliro ne balyoka bamuzza nga ategeera bulungi ne bamugamba bye yakola. Ate era ssemateeka mulimu akawayiro akatugamba nti omuntu esinga kizuuka nti byonna byabadde akola abadde abikola nga mulalu abeera talina musango. Mugamba bw'aba mulalu lwaki akozesa essimu. Obulalu bulimu ebika. Tuleme kwogera ng'abantu basirusiru abatagenda ku ssomero. Temukitwala nti Uganda bwe ffenna tetwasoma. We really understand. Obulwadde obukwata obwongo si kirwadde kimu nti kyabula nti omuntu alina kuba mulalu throughout. Balalu bangi nga beeriisa beeyambasa naye ng'atambula mu kubongo omulaba mulalu. Obulalu bulimu ebika. Mulimu bwa bipolar. Oli nga zigatta ne zivaako ne zidda ne zikyala, obwo nabwo buba bulalu. Omanyi ki oba yagenda okuvuma ebyo byonna byabadde ng'avuma ng'alaluse. Mwakimanya nako nti bamutwalako ebitabika. Family ya pressure mbadde mbasaba munnoonyeeko tubeere nga tuwoza omusango guno tusobola okuguwangula because musango mutono ddala ddala. Wadde I don't support pressure okubeera nga yali abikola even mu bulalu bwe oba mu butamanya bwe oba mu unconsciousness ye. Oshegera. So nze nkimanya abamu ku mwebuuza lwaki mbiremerako bino ebintu. Tobeerangako mukomera. Tebakusibangako. Sinoonya content because I've been here with or without pressure's news. But I'm just concerned. I'm concerned as a Ugandan. We all have equal rights. Yeah. So, tusaba tubeerewo omwana ono legally because he has to be represented. He has to be represented legally. So mbasaba inaina yagala okuyamba pressure in one or two ways. Kindly inbox me tubeere nga tuyamba omwana ono akomewo ajjanjabibwe atamale akwestioningibwe abulirirwe atwalibwe mba chancellors babeere nga bamukolako adde engulu because we need him. Hey, everyone matters. Everybody matters in this country. Good or bad, every life matters. I stand with pressure 24/7. I pray for the mercy of any kind of person that was affected by his actions, and I really regret for any inconveniences or damages caused by this boy. However, I am kindly requesting for your mercy, for your pardoning. Inaina wechikwatako to whoever is concerned. Kindly pardon that boy because he's not okay. He's mentally perturbed. Mumusonyiwe, mumusasire. Tugenda kuwoza, and I am one of the people abagina okubeera ku this side of the accused. Yeah, and I'm ready to be there for him. Yeah. According to me, abadde alaba nganzo omujulizi abadde ku TikTok abadde ngaalaba omwana oyo byakola. Mbadde nkikakasa nti oyo mwana mulalu. Ampakanya twesangeyo mu kooti ku musango gwa pressure 24/7. Yes. Naye nga tekitegeeza nti mpagira byakola. Quote me right, but I'm on his side because he's mentally ill. Watachimanyi tosobola kuchitegeera atachitegeera. If you don't understand it, leave it. Don't forget okugenda wale wanova skincare products akwa bizige bisinga okunyiriza bisinga okwerusa, and don't forget Century Properties bebasinga okubanga batunda poloti ku mitwalo 5 n'okudda waggulu nga za layisi ziri affordable ku nguudo zonna mu parts of Uganda yonna eziva mu kibuga wakati. Enamba ya Century 07001355 Nova. Enamba ya Century 0706 40 25
eyo yabattaka. Then ab'ebisigo eri 0700 13 55 11. Yes, twesangeyo mu kooti tubeererewo omwana ono because mwabawaga abantu ate temubavaamu ng'amaanyi ge mukozesa nga mubawaga. Nsaba amaanyi gabagigamu nga mubasupportinga. Abamu kumwe mugenda kwogera ebigambo bingi, it's okay, I don't care because I'm real. Kyenjagala mba nkyagala, and when I stand with you, I stand with you. I'm always real, I stand on my word. My prayer is kumulamuzi yenna oba omuntu yenna ali ku musango ogwo, my prayer is tusaba omwana oyo asonyiibwe si mu bubi. Nabwe kityo oluvannyuma lwa Cephcoh okusibibwako n'aloza ku bulumi bw'ekkomera. Bambi buli muntu gwe basiba oba buli muntu gwe batwala mu kkomera avaayo n'asalawo n'ayimirira naye ne baleka kubeera nti oba n'afuba okulaba ng'akola vidiyo ez'okumukumu ng'amwolereza ng'akola biki ng'amusabira obwenkanya paka dwalivaayo lwa nsonga yalozaako ku bulumi bwa kkomera amanyi ki ekkomera kye litegeeza. Nabwe kityo nyongera okubaza gwe nawe n'alaba vidiyo yange to the end byesibalaze ngenda kuba nkomawo mu part 2 kuba vidiyo eyiseeko to the end olaba obulanga tobuskipinze mukwano nsiima nnyo nsibira ddala nsaba Katonda ku ekyosinga okwagala ate nga n'ekirala nkujjukiza nti tulina airport pickup, tulina services ennungi, tulina free wifi, tukukima kawe emisana kabeere kiro essaawa yonna w'okomerawo mukwano tetukulinza otusanga ku airport twatuuse dda nga tukulinze munnange client waffe omulungi nga tukukimako ate nga n'ekirala akabeeyi kakuteesaako obuteesa akabeeyi kasaamusa munnaye twesige otufune ku namba esimu gy'olaba ku screen y'omukwano tojja kubeera ate nga wejjusa ate nga n'ekirala tukuzuulira omwagalwa gwe yonna alina omwagalwa ng'omubuusabuusa omulaba tomutegeera abuukabuuka yeebuzaabuza munnange mutukwase tumukuzuulire obeere ku kituufu oleke kubeera awo ng'olimbibwalimbibwa. Nyongera congratulatinga abo bonna abateebye abaagalwa baabwe ate nga ne batateebye be baagatika munnange nsaba Katonda gwakulimu obulungi oyo atakukabye maziga anaakunaazaako ennaku ate nga n'ekirala tukola surprises, tukola delivery, genda yenna alina ebirabo oba ebintu byagala okugulira omuzaddewo oba omuntu yenna gwe wandyangadde okuweereza ebintu nga tolina bikutuusizeewo mukwano tweka transport tukutwalire ebirabo oba ebintu oba tukugulize ebintu tubitwale ew'abazaddewo ate nga n'ekirala tusiba ebirabo tulina money towers, money bouquet, gift hampers, fruit baskets n'ebirala bingi nnyo. Akanamba kali ku screen yo twesige tojja kubeera ate nga wejjusa. Tusiba n'ebirabo by'oku mikolo ng'okwanjula, okukyala, birthdays, tubisiba bulungi nnyo kabeeyi kasaamusaamu. Twesige tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen y'omukwano nkiddamu tojja kubeera ate nga wejjusa. Olutalo Media Channel, subscribe for more updates, like, share and comment. Tuweerabire okunyinga notification bell obenga notified bwe ntekawo video empya.